Zaake bandibadde bamuteekako obunyogoga ne bamutwala mu poliisi ne bamutwala mu kkooti. Naye okubeera nti omuntu abantu balina mitima gya nabaki ne batandika n'okugamba nti omuntu bamutwale mu kkooti ng'ali ku stretcher ng'ali bubi nnyo mu kifo kyandibadde bagamba nti tusooke tubale okutaasa obulamu bw'omuntu bana baamutulugunya. N'olwekyo ensi yaffe bwetyo weetuuse obuntu bulamu bwatugwa. International community media houses ez'enjawulo tusaba Human Rights Commission tugiri enyigire mu kintu kino kuba obulamu bwa Zaake kyekituufu bwetaaga okulaba ng'ayambibwa. Zaake nawana erubaga nze ndabye obujjanjabi bwawo bandibanga butono kulwadde oba ku mbeera Honorable Zaake gy'alimu lwakuba nti tuli mu mbeera ya COVID-19 naye Zaake teyeetaagisa kuba ng'asigala wano. Embeera ye mbi nnyo ky'obola nti tukubira aba Human Rights Commission omulanga bajje beenyigire mu mbeera eno basobole okulaba nga bakola ki nga bayamba Honorable Zaake at least bo basobola okukola ekiwandiiko Honorable Zaake n'atwalibwako mu mawanga g'e Bulaaya okusobola okufuna treatment emala oba obujjanjabi obumala.